ngenda kwogera ku bibi ebiri mu kulwawo okwezina ngamba gwe omukyala. Ekintu kino kya affectinga omwami wamu n'omukyala. Naye leero tugenda kutunula ku sayidi y'omukyala oba ku sayidi y'abakazi. Ki ekituukawo mu mubiri gwo? Ki ekituukawo mu mbeera ze eza bulijjo? Biki ebikyukakyuka singa oba oluddewo okulaba omusajja oba okwegatta n'omusajja? Bye tugenda okulaba. Mbaaniriza mu video yaffe ya leero oba ku channel yaffe gwe ng'oli mupya. Omukadde nkwaniriza naawe omupya nenkwaniriza. Omupya video eno singa oba ogiraba neekunyumira, subscribing obeere ng'otwegattako n'akadde okanyigeko. Ate gwe omukadde webale kubanga weekuumirako. Nga buli ka video ke nteekayo ojja n'okalaba, webale nnyo webalire ddala. Kaakati kye tugenda okusooka okutunuulira nti ngenda kusooka njogere ku bantu abali mu bufumbo nga ggwe olwawo okwezina n'omusajja. Ggwe okimanyi nti waliwo omukazi nga bali mu bufumbo nga asobola okumala omwezi nga teegase na musajja mbu ali bize mbu simanyi alumya musajja nga tonnaba kwagala kulumya bbaawo oba kulumya musajjawo. Sooka okimanye nti eggwe nga ggwe weerumizaamu. Olina ebibi ebituuka ku mubiri gwe oba waliwo enkyukakyuka ezijja mu bulamu bwo nga si nnungi. Ekisookera ddala, omukyala singa atwala ebbanga ddene kati nga ffe oba nga abali ku byeyo nti omala ebbanga myaka 2-3 tosobodde kudda waka myaka 4 nga teweegatta na musajja ofunda. Nabunnya oba emmana y'omukyala yakolebwa nga it's a tissue, like it's enaanuuka, it's elastic but it's a tissue. Tissue zino eno zaamanyira okuba zinaanuuka ne ziddawo. Ogaziwa n'ofunda, ogaziwa n'ofunda. Naye singa olwawo kubanga weegatta ofunda n'ofundira ddala. Era nkuba kyeyo abali eyo. Nsuubira kyenjogerako mukimanyi nti osobola okuddayo ewaka n'otuuka okwegatta n'omusajja n'obeera nga gwe baggyeko embuzi. Cause ofuna kye tuyita tears oba tears oyulikayulika oba tissues zino zifuna damage olw'embeera y'okuba nti oli mufunda kati ayingira lwampaka. So ofuna damage n'obeera ng'osobola okuvaamu oluusi okubeera ng'oyulika tissues ezo ng'otuuka n'okuvaamu omusaayi ng'embeerera. Naye ng'ekituufu kiri nti tobeera mbeerera oba mufunda. Era babeera tebabreakinga heimuyo nedda temwerimba. Oba just mufunda so si mbeerera. Kansubira ekyo nakyo tukitereezeza tugane tuwoza nti embuzi eyo teba mbuzi. Embuzi baba bagijjako embuzi kaba kahemu ke bajjako ng'ogenda kutandika okubeera nga omusajja akuyingira omulundi gwe ogusooka. So ekyo nakyo si kirungi okubeera nga olwawo okwezina. Then mwe abali e Uganda ng'oba olina omusajjawo naye ng'olwawo okwegatta naye waali n'obusobozi okubeerawo naye gw'owooza nti omulumya nawe weerumizaamu. Ekisookera ddala omubiri gw'omukyala gwatondebwa nga bwe mwezina waliwo hormones ezijja oba ezizaalibwa oba ezifuluma nga hormones zino eno zikuyambako okubeera nga obeera mukyamufu olweleasinga stress wo n'okubeera nga oba oli mu bulumi oba ng'olina pain yonna gy'ofeeling ebeera relieved olwa hormones zino eno. Hormone emu bagiyita endorphin, endala bagiyita endorphin, then endala bagiyita oxytocin. Oxytocin eno eyambako okubeera nga obeera n'obulamu obulungi because it's called a love hormone oba bagiyita hormone y'omukwano. So hormones zino zigenda kwesanga ng'oluusi teziproducingiddwa. Lwaki? Nti toweegatta. And ekigenda okuresultinga okubeera ng'ogenda kufuna kye tuyita hormone imbalance. Zino zikuyambako ku well-being yo. So bw'obeera ng'oli awo ng'olowooza nti tezirina makulu, yes zirina makulu. Zo n'oba teweegatta, waliwo abantu teyeegatta naye takola exercise. So nozifuna singa oba okola exercise cause nabagamba okwezina kiringa exercise. Kituyanya omubiri, kiddusa omusaayi, kikuleetera okubeera nga omubiri gwo guli active, ekireetera hormones zino okubeera nga zikola ki? Nga ziva mu mubiri gwo nga ziproducingibwa. Ekintu kye tugenda okutunira omuntu oyo abeera yeenyiizanyiiza cause abeera frustrated. Buli kantu kalinza okumunyiiza, abalala bafuuka na anxious n'abeerawo nga yina teyeetegeera ayina byankiza yate naye ng'oluusi kiva ku lwakuba nti alwawo okubeera ng'alaba omusajja. Waliwo bondi eyo ejja ku bantu nga beegasse. Waliwo ka connection ako akajja akakuyamba okubeera ng'okkakkana ebibadde bikusumbuwa. So ogenda kufuna zi stress eziri unnecessary. Ffenna tulina stress naye waliwo stress ati noga katulwaki ekyo kiku stressinga ng'olaba tekyandi ku stressinze bw'aba ali normal, this is okay, it's something small. Waliwo stress gwe tasobola kwewala naye waliwo stress gw'olaba nti ate unnecessary. Tosobola mu controllinga lwakubanga omubiri gwo guyina ebintu ebitaguliimu. Ekintu ekyakyo ogenda okubeera nga osanga ogenda kulaakinga knowledge ku bintu by'okwezina.
Practice makes it perfect. So practice with different people. Osobola okupracticinga n'ofuna knowledge n'omuntu omu. Kyeki kye nabaga nti olwokengera mu style emu. Mu introducing ebintu ebipya mu laavu yammwe oba mu mukwano gwammwe mubeere nga mwegatta obeere ng'obiyiga. So singa gwe obeeraawo ng'omala ebbanga ddene nga mu butuufu temwegatta kigenda kukaluubiriza era ogenda kwesanga nga ebintu byo biri bwe bityo. Owalookinga byakuyitako dda nti obupya bujja nga gw'okyali eyo tolina geekooya munnange ate gwe oli mbeerera. Okitegeera? Kigenda kuleetera okuluzinga self confidence mu ggwe oba okuluzinga confidence mu ggwe. Lwaki? Nti ojja kutuuka okwagala okwegatta n'omusajja jjukira omaze ebbanga ddene nga tolaba musajja. So ogenda kutuuka okwegatta n'omusajja ogambe tanjazinge omubiri gwange oba nnipooma oba nina amazzi kozi yo nawe kusaawa eyo tomanyi kikyoli kozi oludde. Yes, for sure olinza okuba nga oli mufunda kati ate obufunda bwe obugattako obukalu mukwano awo oba ogujja bagidde. Tekigasa mmana nfunda nga nkalu tewooma yadde n'akatini. So kati oli mufunda ate tolina mazzi oluusi olw'okuba badde tofaayo oli awo okugamba tobiriiko. Akabi akalala k'olinza okufunamu nti oluzinga appetite ng'omukyala. Jjukira omubiri gwo guba gwamanyiira okubeera ng'oli awo nga teweegatta. So kijja kukaluubiriza oba ojja kwesanga nga tobiriiko. Osobola okubeerawo n'obeerawo nga be bano abantu basanga nga n'obubinyumyako tayima bw'ali tayima. Kozi omubiri gwe gwatyuningira awo era kati gwalookinga takyayina appetite. Alina kusooka kwesumulula misuwa kunoonya ddagala alyoka abeere nga yeddaabulula. Ekizibu ekirala kye tusobola okusangamu ekyo nti abantu abamu obwagazi oluusi muba mubufunye mwesanga nga mwemazisizza. Nabagamba okwemazisa si kubi singa oba okukola bulungi nti once in a while ak'olumu just okurelaxinga obwongo. Naye ate oluusi ojja kwesanga nga tosobola kikontrolinga ofuuka addict. Kale ne bw'oba tofuusa addict singa oneemazisa onaagezaako okwagala okwemazisa n'onyumirwa n'osinga ku ekyo eky'omusajja kye yandibadde akutuusaako. Abamu mulookinga be bano abakyala b'osanga nga weegatta n'omusajja n'omala okwegatta naye n'oyingira mu kiyigo ne weemazisa ng'owulira tolina ky'owulidde oba n'olaba nti tokyalina bwetaavu bwa musajja gwe ensonga zo zeemalira talina kyakugamba. So byebyo byange video yaffe genda beekoma wano. Ngenda kuba nkomawo ne video yaffe nga nsomesa akabi akali mu kulwawo okuzina emmana eri abasajja. So gw'ayagala okuwulira video oba okulaba ayagala okulaba video eyo oba ayagala okuwulira audio eyo subscribing obeere ng'otwegattako. Audio eno yonna gy'oba oyisanze manya video kusenga face 256 gw'atannaba kutwegattako jjangu ku YouTube yo teekamu ekigambo kusenga face 256 bajja kuba bakuleeta butereevu ku page yaffe oba ku channel yaffe osubscribing obeere ng'otwegasseeko. Omukama abanjagalire bye munjagala. Yeah.